Ate mu mpaka z'amasaza ga Buganda namungi w'omuntu yeeyiye ku kisaawe eky'essaza Mawokota mu Town Council ey'e Buwama olunaku olw'eggulo okwerolera ku mupiira nga Mawokota bujefuka ne Busujju era ebyokwerinda byabadde binywevu. Mu dakiika ye-15 ng'omupiira gwakatandika bannabusujju baatebye ggoolo ey'ebyafaayo ne babugaana akamwenyumwenyu. Bannamawokota bo baatandikiddewo okwerumaaluma nga bwe banenya omutendesi waabwe Stephen Boogere nti tabayambye. Bale mokuleta bamanyi ebyomupiira baleta byabufuzi kochi bamwesibira kochi Stephen Boogere twamukoyera ddala abaana ab'akakiiko tebamanyi bulumi mwembeera gye tuyitamu okuwagira ttiimu eyo tutambulira mu bugubi batusasuza mutwalo ogw'ensimbi naye nga bajja batusambira ogwo omupiira. Omupiira Busujju yagwangudde eggoolo emu ku bwereere ne kyongera okusannyalaza emikisa gya Mawokota okuva mu kibinja era ekyaddiridde ke Kacyankalano. Ebyokwerinda byabadde binywezeddwa ebweru ne munda w'ekisaawe era ttiimu maneja w'essaza lya Busujju Honorable David Kalwanga asanyukidde obuwanguzi. Abyenga abazanyi buli omwe ajjayo kyasobola. Njagala okwebaza bakooki abasayiriza oli, njagala okwebaza bannamawokota olw'okutuhostinga, njagala okwebaza basponsa. Mwebale nnyo mwongere mu mipiira gy'amasaza tutumbule ebitone by'abaana bano. Omwami wa Kabaka Kasujju Israel Lubega asigadde awaga. Bannabusujju mbakoowoola ku ssaane mujje kubanga ekibinja twamaze ddo kivaamu wabula kati tutunuulira mupiira guddako nga tugenda ku kwota. Abawagizi b'Amawokota bongedde okwoza ku mmunye nga balaba Busujju ekulita n'obuwanguzi. Eza muddala okuva ku kooki kasasiro mwereere abazanyi buugi tumenyesa nnyo n'abazanyi b'Amawokota bali emmere ne bakkuta naye mikisa gituganye buganye kubeerawo naye nkubiriza bannamawokota bonna ewo wasigala wawo bajje tugende Ssese. Sina mawulire gonna bunyivu bwerere sina mawulire gonna Mawokota. Mu kibinja Masengere Mawokota eri mu kifo kya 4 n'obubonero 7 ate yo Busujju eri mu kifo kya 2 n'obubonero 12 ng'ate Kabula yakulembedde ekibinja kino n'obubonero 13. Obukeeredde nkya lunaku olwaleero nga babadde abatendesi b'essaza Mawokota okuli Stephen Boogere ne banne tebakyalina mulimu oluvannyuma lw'obakwata ku nkoona okwolesa omutindo ogw'ekibogwe. Abel Kitaka ne Mutalemwa Kizito Vincent, Source TV.